ate kiri mu Buganda kyo kyewuunyisa ate nga kisanyusa Abannayuganda abasinga kubanga Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Ssaabasajja yavudde ate ye n'agaana emmotoka Museveni Zeyawadde agabira bakabaka ab'enjawulo. Ow'ebusoga ye yaziguddemu dda kubanga abasoga bakambwe, abasoga banyiize, abasoga beekalakaasa bagamba ate kati Kyabazinga waffe lwaki wakkiriza emmotoka eno? Lwaki bakumanyidde okutuuka ku level eno? Jjukira nti emmotoka zino zaagabiddwa olunaku lw'eggulo mu kisaawe e Kololo nga Jessica Alupo ono ye Vice President wa Uganda yabaddewo ku mukolo guno nga yali officially akiikirira Museveni n'asobola okuba ng'agaba emmotoka zino ng'azigabira abakulembeze b'ennono ne buwangwa okuva mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda. Bazifunye emmotoka zino, emmotoka zawadde emmotoka 15 kutwalize wamu nga zaaliridde ddala ssente ziwera biliyoni nga 12 ze Uganda. Emmotoka za Land Cruiser ate nga za bbeeyi za kabi. Naye nga ekyo ekya Kabaka wa Buganda okubanga teyakkiriza mmotoka eno kyasanyusiza Abaganda abasinga nga bagamba nti Kabaka tamanyirwa, Kabaka temusobola kumumanyira ku level eyo. Naye nga twalabyeko recently wano videos ezimu ezatambuddeko nga Kabaka atambulira mu mmotoka empya ekikola ekya Lexus. Nga ate Lexus eno emmotoka ya bbeeyi muku ate nga yakabi okusinga ku zino emmotoka zibadde babagabira. So ekyo kino kitegeeza nti Kabaka ye abadde alina obusobozi obwetuusako emmotoka zino era nga bwe tusuubira ne bakabaka ab'enjawulo abazze nga bonna balina obusobozi obukola ki obwetuusako emmotoka zino. Naye nga twebuuza lwaki ate gavumenti ya Uganda oba gavumenti ya NRM yasazeewo egabe emmotoka zino, kubanga mu bintu ebiri mu bwakabaka obw'enjawulo sisuubira nti entambula yebadde esinga okubazunza oba okubaleetera obuzibu mu kutambuza emirimu gyabwe. Naye nga bo balaga nti bagabye emmotoka zino nti obwakabaka obw'enjawulo busobola okuba nga bukulaakulana mu nsonga za transport na buli kimu. Naye ate omukulu yavuddeyo n'agamba nti obwakabaka bwa Buganda bo bazze ne bulaga nti bo tebusobola kukkiriza bintu okuva mu gavumenti wabula Abaganda bo basajja n'abakyala abakozi era nga basobola okukola ne bawa Kabaka waabwe ebintu bye bayagala. Naye ate newankubadde basobola okukola ekyo tonawulirako nti Buganda yavuddeyo nekola fundraising nga bagala kusondera Kabaka mmotoka. Olw'ensonga nti Kabaka ye nga ye asobola okuzeetuusaako emmotoka zino ez'enjawulo nga bwe yeetuusaako eno empya yakayingirawo Lexus eyabalabiddwa mu street z'e Kampala ng'emutambuza. So ekikolwa kino neweebuuza kyabadde kyaki kubanga tukiraba nga kikoleddwa mu biseera bya campaign era nga kisiiga ekifaanani nti emmotoka zino zaweereddwayo ate just kugulirira Bwakabaka obw'enjawulo oba abakulembeze b'ebyobuwangwa nga babagulirira okulaga nti no ate gavumenti eno ebaagala nnyo oba ebakoleredde. Ekisinga n'okumalamu amaanyi nti ssente zigula bino ebintu si za NRM ng'ekibiina wabula z'abantu Bannayuganda. Ssente ze tuwaayo ez'emisolo zibakwatako ne bagula ebintu nga bino ate bwe bamala obigula ssente zino ne baziconnectinga ku NRM ne bagamba nti gavumenti ya NRM yebawadde. So nga bagala okusiga ekifaananyi nti ate NRM yekoze obulungi okubawa ebintu bino so si bintu byammwe biva mu ssente zammwe z'ababi b'omusolo. So lwaki nkuleetera emboozi eno nti abavubuka bangi ate bavuddeyo ku social media n'emitimbagano egy'enjawulo nga bagamba nti lwaki Kyabazinga ate naye yakkiriza emmotoka eno. Ddala abasoga abalala sinawulirako bangi nnyo nga babyogera naye ate abasoga baavuddeyo ne bakomplaining nga gamba naye Kyabazinga ate nga watulabisiza. Wandikoze nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ogaana emmotoka eno n'ogizira. Kwesonga nti oba Kyabazinga bulina ssente ziwerako nti busobola okukugulira emmotoka n'abasoga bennyininyini basobola okuvayo ne bagamba katugulire Kabaka sa Kyabazinga waffe emmotoka. Naye ate gwe n'olaga nti ate osimba layini naye bana abalala bonna ofune emmotoka eno eya state. Jjukira ate emmotoka eya state naye eriko security risk. Lwaki ngamba security risk? Nti ekintu ng'emmotoka ekikuweereddwa omuntu gw'oteesiga nnyo naddala ng'ebiseera ebisinga biba nti bali bakulembeze ne bano bakulembeze bali babuwangwa bano ba gavumenti bateeka okubaayo sometimes we mujja okuba nga temukwatagana okitegeera. Naye ate wokkiriza ekintu nga kino kitegeeza nti basobola okuketta buli w'oba olaze naye emmotoka gye bakuwa basobola nabo okuketta emboozi zonna eziba zoogeddwa mu mmotoka eyo
olw'ensonga nti sometimes tukimanyi nti mu mmotoka mubaamuko emboozi ezitambula ate nga za mugaso nga tezakyama, olw'ensonga nti omuntu aba amanyi nti ndi mu mmotoka yange negundi teyagenda kumpulira oba oluusi okubekubira simu yo naye nga basobola okuketta. So ng'eyo security risk y'amaanyi nnyo, mpozi era ng'ogitutti ne bamala gyekebeza yonayona yakakasa nti temuli mu bukiipu nabonoba ebyuma bikalimagezi biyinza kuketta bakola ki, naye ate nga yes embeera y'obwekyo bweri kuba Abannayuganda abasinga si basanyufu wadde ebizibu bingi ebiri mu Uganda oba mu Bwakabaka obw'enjawulo, ekizibu ky'emmotoka si kyekisinga obukulu era tekirina kiyinza kugulirira bantu. Kyekimu n'okugamba nti abantu babadde babagulirira n'obusente obutono oba n'obuntu obutono ate ne beerabira ebizibu ebiri mu Abannayuganda. Kuba ekisinga obukulu tukimanyi kino Abannayuganda bo nga bo be basinga okubaako n'amaanyi mu ggwanga lino era n'ogulirira Kabaka nga abantu b'Obwakabaka bo si basanyufu era still tebajja kusanyukira era bajja kusigala nga banyiivu era nga tebakuwa kyoyagala. So byonna tubiraba nga tugenda mu kalulu ka 2026 nga tukimanyi nti munnange ebibiina ebyobufuzi ebirala ebitalina buyinza mu kuba mu gavumenti nakukola decisions nga zino byate biyinza okulekebwa emabega nga bo balaba tebalina nna kyebakoledde Bwakabaka bwaffe oba bwa Kyabazinga, olw'ensonga nti tebasobola na kutuwaayo kintu wadde n'ekimu. So sinti eno gavumenti kubanga singa kibadde mu mandate ya gavumenti nti tumanyi nti no gavumenti eteekeddwa okugulira abakulembeze b'ennono emmotoka, kyalibadde ate kati kyo nga tukitegeera, naye ate kyo kyabadde nga surprise era nga gift era nga omuntu yenna ategeera ajja kwebuuza gambe nti ekirabo kino ekiweebwayo kizina kigendererwa ki, kubanga nnaku zino Uganda oba ensi bwe yatuuka titeri akuwa kyabwereere, buli akuwa aba alina kyakusuubiramu. Kati kyekyo kitwagala okwetegereza tulabe abaweereddwa emmotoka zino basuubirwamu ki era paati ki gye bagenda okuplayinga oba okuzannya mu kalulu ka 2026 nga bazannyira ekibiina kya National Resistance Movement. Ega mawulire gabadde olunaku lw'eggulo, sigala ku DVC ejja kusigala nga nkuweereza byonna ababituuseewo ate weeyongere kubanga otambula n'omutindo n'okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwangayo. Oba oli mupya bambi subscribinga, sharinga content waffe, nawe tuwe ku ndowooza kiki ky'olowooza, olowooza Bakyabazinga n'abalala bandikutte ebintu bino oba nedda, olowooza kyekino kibadde kyetaago ekisinga mu Bwakabaka obw'enjawulo wano mu Uganda oba nedda, gw'olowooza kigendererwa ki ekiri mabega g'okuwaayo emmotoka zino. Mwebale nnyo okuba nga mukyali ku DVC, mbaagala nnyo, mweraba.